olutalo lukyatambula gwe luveeko. Sirowooza ku byakuggwa. Gwe sooka oluleke. Ennyonyi nabadde nfunye essuubi nti lunaatera ennyonyi nalabyeko ezimu zitandise Dubai oba ne Abu Dhabi awo. America yalina okumala kasita ekiriwo mu byonna. Israel kuvayo neyogera ekituufu. Ku bulimba bwe bakweka kati bakweka bwaki ng'ate gwe obimanyi kati bye bimu byentunula wano. Anyway, UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Weewaawo tukwaniriza akate mu video yaffe olunaku olwaleero. Tuli wano ku kitongole kya L40 oba ku channel ya L40. Ekitongole Matayo Foundation fena tusinziira ne tukutuukako eyo munywanyi naye gy'osinziira. Nyongera okukwaniriza gwe yonna gy'oli eyo ojjate otwegatteko wano ku ofiisi ku nsonga ez'enjawulo okulaba Mwami Matayo. Appointment ntera obbaga zitera okubeera za mitwalo 10 okulaba Mwami Matayo. Sente zo tezikyukanga. Osobola ofuna appointment eyo ku ssimu enamba mweri mu screen munene ya YouTube ate era nsobola ogikuwakawo eri 0753 2021 40 ye y'omukulu ono gwe naagala omulaba n'okumweyambisa ku bintu eby'enjawulo ye namba gy'oyitako ye ya office. Tusangibwa Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi ku Bitaala. Mwami Matayo soko babuuzeeko waliwo ebitaawedde bulungi ndowooza ejjo bangi babadde bakusaba obakoonereko katimu naye soko babuuzeeko tulabe. Bannayuganda muli mutya kansubire muli bulungi. Nange gye ndi bulungi. Jamu yatuli obubi programu ze nandisuubidde parliament ze yandikoze omanyi nabagamba nti ebintu bingi bye tulina okuyigira ku muntu ne bwoba tomwagala ne bwoba omwagala. Omuntu omwagala ng'omuyigako ekintu abantu era abasinga obungi tebakimanyi. Muleke kwagala abantu nga tonna kyomuyigako. President Museveni yagambye nti yali yagamba dda ababaka batambule baleme kutuula mu parliament. Ba MP sawa ya leero bande badde bajja ne batema empenda ne bagamba nti naye leero jamu nga nnyingi enkuba etonya abantu emirimu gikwatira enguudo ziba nfunda lwaki tetu buli wokola research parliament yandibadde ekola research muve ku bino ebyokukozesa AI oba okulinda mbu simanyi tumaze okulaba gundi yakutoa omwana namwe ne mukiraba ku ssimu ne mugenda ne mukiteeka mu parliament. Singa mukola research singa almost ne jamu ali wano taliwo bobe nyine bobe nyini naye ffe buli otubagamba badda mu kubaga amateeka agatusiba naye leero mwaswadde kooti yabadde ngezi. So tuli mu season ya nkuba. Ekisooka mu byonna gavumenti yamaze dde okufunawo ministry y'ebigwa tebiraze bafunyewo kutaka abantu abali mu Erigon tebalaga naye gavumenti ne Kasese mugende munoonyeyo kutaka musobole okuzimba permanent be. Lwaki mu Kazakhstan waliyo ekitundu ekyo buli we guwera omwezi ogw'omukaaga abantu bafuna kyoyinza okuyita amnesia. Omuntu agwa wansi n'azirika kati bw'amala okuzirika n'afuna amnesia nga n'omwa kwegamba kiri ekitundu kiringa bw'olaba zi Devil's Kettle Bermuda Triangle n'ebintu ebirala bifo eby'ebyewuunyo eby'enjawulo kiri mu Kazakhstan. Jjukira Kazakhstan mwe muli omuliro ogumaze ebbanga nga gwaka nga teguzikira. Kati birimu ebifo bibiri. Kati waliwo ekitundu kiringa bw'olaba tuyize nga Kagaddi tinaye sizoni bwetuuka mu gw'omukaaga buli muntu alimu yenna waliwo amaanyi agasibuka wansi mu ttaka. Otuuka ekiseera nga ogwa wansi n'ozirika bw'omala okuzirika n'omwana gw'ozaala bw'oddamu okuzuuka oba tokyamujjukira n'okulya oba tokyakujjukira mu Kazakhstan. So mwaka gwa 2021
gavumenti yasengulawo abantu ne bateeka mu area ndala lubeerera. So okusaba kwange kuli bwe kuti nti ettaka lye mwafunye muleke kudifuna nti abantu bagenda beerawo leero ate sizoni ey'omusana bwenejja mubazeeyo mufune ettaka babeereyo ebyo ebitundu babiveemu nga bw'olaba Kazakhstan nti ekyo ekitundu abantu gavumenti yakibajjamu kirimu enkulaakulana kisinga olumusitiri ne Kampala enkulaakulana. Bano bagamba bati naye gavumenti yakigobamu abantu kubanga osobola okugwawo sizoni bwetuuka ogwa wansi n'ozirika ogenda okuddamu okuzuka nga tomanyi nti wali ozaddeko tomanyi muzaddewo tomanyi manyago tomanyi nti olina nakintu kyonna na asset yonna oba tyosobola n'okuvuga egaali. anti nga bana ba gavumenti lino ettaka lye bafunye bagamba gavumenti yagambye nti yafunye ettaka ery'okusengulirako abantu okubasengula tebagenda beererayo ddala okubasengulako mu sizoni eno gye tulimu ey'amataba weewaawo mugenda basengula naye okusaba kwange kuli bwe kuti abantu mubasengule baveewo tumanye nti ekitundu kyabulabe completely nga tewali muntu abantu baviireko ddala babawettaka lino ebeere asset ya gavumenti musobola oteekamu ebisoro musobola oteekamu bintu oba kuzimbawo daamu mwabamanyi naye obulamu bw'abantu mubugjeewo mubatwaleyo bibira oba okuteekayo emiti ne gibeerayo eyo abantu ne batandika okufuna ya fresh oba bintu bingi ebisobola okukolebwa okitegeera. So gavumenti ettaka yalifunye eno mu Ebulambuli mu Kapchorwa n'awalala naye abantu ndowooza buli omu bandi muwaddeyo nga amataka we gali mayitirivu. Omanyi ebintu bino ebyasinga okutuleetera ogamba nti ensi ejjuddemu abantu Uganda ensi erimu East Africa n'abantu bangi ye Congo miliyoni 15 Congo ne Japan benkana then awalala wonna tewali bantu. Tunulira Uganda abantu abatatambula be balaba nti Uganda erimu abantu naye Uganda terimu abali wano Kampala wano be bamanyi nti Uganda erimu abantu naye tunulira kasita ofuluma Kampala ovuga ebibira n'ovuga ebyalo ebyo babiteekawo just kutuwudiisa. Omanyi omuzungu ono omuntu akyafuluwenga ebintu ebimu eby'abazungu yalimu ekyalo babituteerawo bakulaga nti Norway, Finland, simanyi Iceland, Greenland n'ebintu ebirala Sweden. Obwo Sweden bwonna mu maapu wali babugezi olw'okuba bwa muzungu onfuna naye ate bodda mu kilometers bannayuganda ndowooza kino kankibalekere Kebera North Korea ekwata ekifo kya 30 oba 25 awo mu maanyi okwetoolola ensi amaanyi ag'amagye erimu 2 ku 25 awo tasukaawo kuba alina nuclear alina buli kimu naye ate North Korea ku map bakulaga asinga Uganda emirundi ng'ena naye bwe tudda mu kilomita zezikulaga North Korea kabakaana Uganda ebe kalimu emirundi ng'esatu. Olaba eyo Congo yandibadde bwe tuba nga tuze mu kilomita era ne kontinenti zesinga obunene Congo yonna nga tojawuddemu Brazzaville ne Kinshasa esinga kontinenti ezimu esinga ne Antarctica esinga ne Amazon naye olw'okuba biri eri mu bazungu kyekimu ng'omuzungu nti abawandiika ebitabo by'aba Enoch baali baddugavu naye bajja bamugyawo omuddugavu ne bateekawo omumongo. Buddhism abagireeta baali baddugavu abaava wano mu Africa ba indigenous abaasooka wano ba Indian indigenous be bayindi abaali abaddugavu abaava eno nga bakkiririza mu ngeri ya Buddha Gautama abava wano mu Africa abaddugavu baali buli wamu. So mu kutambula ne babeera eri ne banokolayo kati nga boolaba nti eno enzikiriza eriwo eyabisaka neewangaalawo okumala emyaka nga 3 kati newabaawo abazzeemu ogizuukusa kati bwemala okugira nebeerako ebuyindi abo abajja abaali bagimanyiko history kati abaddugavu abamu abaali Japan, China ne bagiteekesa mu nkola ne bagamba mbu eyagireeta yali
muyindi mu mwaka gwa 1500 naye yali yabadugavu era yasinzibwanga wano mu bitundu by'e Kolombo mu Kongo eyaba Buddhism kungufu yali wabadugavu abakolombo bwe balina kungufu so nja kubuulira mu maaso eno lwaki twabyerabira so mu kujanga ebintu bino bikyuka abazungu tebaagala tuddemu tuzeewo oba bazeewo enkola eri ey'okusuka limitation eyandibadde ey'abadugavu naye nga bw'otunulira nga saawa zino gavumenti ebifo ebyo teyandyetaaze nakutugamba nti yafunye ettaka ery'okuterekawo abantu mu sizoni y'enkuba weewaawo minisitule y'ebigwa tebiraze ne minisitule ya KCCA zezeetaaga ssente empitirivu nnyo ddala mu sizoni eno ssente baziwadde abayimbi tuyanza nnyo awo nawo tulina tuukaawo kakati ejjo abadde osomesa abantu ku Red Machulon kati nanfuna ekibuuzo nti Red Machule bamukolamu byakulwanisa byokka oba waliyo products endala eziva mu Red Machule? Red Machule kati saawa ya leero bewagamba nti America alina ssente amanyi waliwo ebintu America bye yakola okutubuzaabuza kyovara nabagamba nti Katonda waabwe Yezus era abantu gwe bagoberera America yinza okujja n'akuteerayo ka report n'agamba musimanyi ensi esinga ssente mu nsi yonna mbu ye Qatar Saudi Arabia n'ekikuteerayo mu biwandiiko kati omwana n'atambulira ku ekyo mu mayindi ne ssente America zeesaasaanya mu mawanga gonna omwaka gumu Qatar tennazifuna olw'okuba America atugambye nti ye muntu omubbe obanga abanene baawano nti ajja mufwe n'akulaga nti ali bubi nnyo oba omugaga ye n'omugezi omugaga ye n'omugezi teyeeraga tagaba gwe tunulira abana abalina zi kampuni abagaga ab'amaanyi waliwo omugaga wano alina ssente tamanyi na bahamu naye emotoka gyavuga bw'ogiraba muganda wange tosobola nakikkiriza omugaga omutufu naye bano banfunyeyo miliyo kati nga ba Brian White abo baddawa bali mu makomera naye nga yakakanyanga ekibuga temu planningira future abadugavu mulinamu ebbugumu ery'obusiru ti omuntu aba akozesebwa n'amala omwezi mulamba naye olumu omusala gwa $5,000 appetite y'amazzi g'olukumi efa oba onfunye akatogo kabadali oba chapati appetite efa agala agende ate wano abayimbi bano omanyize omuyimbi gwe nasooka okukyawa mu bulamu bwange siwuliriza nnyo kiryawo nnyimba z'abaana Uganda omanyi lwaki omuyimbi eyazintama yali omu yali Nasani ono ayimba ennyimba eza culture omusajja oyo ayimba yali muyimbi wa nnyimba za culture nnyo anti yali wa gospel ng'ali ne bano ba Pastor Yiga yayimba omugugu kati olwo oluyimba lwe lwantamya omugugu oteekamu oti omuyimbi oli yayiri Yesu ono omweru ng'oli mu Africa omanyi ebintu nze okuva n'olwo ate simpuliriza ennyimba z'abalyanda ne mba zitegeera kati kaŋŋambe kino ebintu ebikyasinza opromotinga staan Yesu Wanduga yakunyiza nze ekyo kyantamizaawo ennyimba za Africa era mpuliriza ennyimba z'abamonica Oga bwe mba njagala awuliriza ennyimba za Uganda mpulirizaako za Judith Babirye mpulirizaako ennyimba eziryawo ezirimuko ku magezigezi eza Fred Sebata Teriba Dogo ezo ze mpulira ezirimu ebyokuyiga ebyo kadongo kamgo bwe zityo kwa kati tunuulira kati buli kintu kye bakola bakulaga nti bo basaba muzungu kyovara bakijja kutukaluubiriza kyekimu n'okugamba nti bw'oba oyagala omwana we ategeere nkugamba bino ebigambo wamanga saawa ya leero omwana amaze senior 6 oba senior 4 oba university bw'omuwa kampasi emulema okukozesa
ne bw'omugamba nti nkolera Google Map emulema okukozesa ne bw'otasomesa bakozesa kubuuza na direction neera abeera n'essimu ne bw'omugamba nti delivering ekintu ebukoto okozese map abura abeera ne map ng'ali wano e Kasubi naye era atuuka nga wali ku Entebbe n'atandika okubuuza ebukoto yewa ng'alina map ku ssimu. Oli yambuuziza ekibuuzo tusooke tumugyewo nti Red Mercury bamukola mu byakulwanyisa byokka bomu ya nuclear yokka oba Red Mercury ekisooka mu byonna akola ebintu bingi eby'omuwendo. Red Mercury ekisooka talabika alinga njaga nti enjaga buli weesumbu okugikukusa bwesinga okuba eyaki kati enjaga giveeko. Red Mercury mulalamu ekintu ekiweza kiro ng'egulwa miliyoni nga 10 eza $. Mulalamu ekintu ekisinga ku Mercury waliwo ejjinja lye bayita Californium liri mu Congo ne mu Russia wokka. Lyo lya bbeeyi ate lisinga Red Mercury. Californium kiro yayo eyinza okuba nga mu miliyoni nga 8 kiro yayo emu. Naye Californium eyinza okutravelinga esobola okugula Stargate oba esobola okweyambisibwa okukola kye bayita Stargate. Nga gyeriri liri mu Congo abantu balisima liri mu Congo. Californium akoranga nga boolaba rare earth gwe bajja ejjinja eyo Busoga. Rare earth omumanyi simumanyi namba nina kubuuza kirere miliyoni 23 kwa 26 eza rare earth ali jjinja ali bwati naye waali basengulawo abantu bamukozesa kyate ye anti kati kyovora temwagala somesa baana kusima ku byabugagga oba kutegeera byabugagga babasomesa catering. Omwana n'adda ku TV n'agamba nze nasoma ebya catering bigenda kuyamba kyogambe banga lyobaddewo muzadde babaleeta kufumbira mmere catering nayo koosi ati abazadde bantusomeseza ebyo by'omuttaka naye kati ntandikirewa mbisomye mbitandikirewa kati nga musoma ebya bulijjo otandikirawa tonoonya mirimu catering esotandika akawoteeri kange kangambe kino ne bwemba nange sasoma catering nange nsobola ogitanga kankugambe ekigambo kino tulina ministry ey'ebyobugagga tosobola gendayo n'osaba omulimu n'olaga experience yo ne bakuwa omulimu. Ekirala gorowooza okusoma technician course ogenda kukozesebwa wanowoka batechnician nagambe babasasula sente empitirivu. Technician basobola omujjawo ne bamutwala e South Africa bw'oba tokimanyi n'agenda n'akebera bw'agamba nti ye kubanga ebyo ebyobugagga engeri gye biri bya muwendo okubigula baba balina okubeera nga beekakasa ekyo kye bakola tebakozesa batechnician kiringa okufuuwa omupiira basobola omujja e Brazil nga bagamba Munnayuganda bw'azanya ne Munnayuganda jafuuwa bubi olw'okuba weewaabwe kati omuntu asobola ofuna Red Mercury nga South Africa ne bayita Munnayuganda nga yamukebera onfuna nkufuna so ogwo omulimu gwa bbeeyi naye kumwe mwenna musomako catering nze njala bwenuma ntokosaamu wali n'endya catering ffe tetwatondebwa kulya bisiike ente nga tezirya bisiike tezirina bwe tusinga obulamu ffe n'ente ani omugezi kati ffe n'ente ani alina ebirwadde ebingi era ffe twandibadde abagezi kati mukole ebyamagezi omuntu okubeera technician oba ntekewo kosi eyoba technician gavumenti eba enjodde baaba engeri gye babaagala nga muli bizonto eyo kosi gy'ogamba gundi ezisinga tebabitusomesa nze njabbe basomesa mporampora anti kati omuzungu ekyo yakibaleetera ate kino gavumenti eyandibadde nze gwe ndi mu kukola omulimu gwange ninga ayambako gavumenti yandibadde ebabbirako nti mubeere ba technician kubanga ebyobugagga biri wano tebiri mu America musome ekiri wano technician tekijjagwa mu tuluba lya basayansa kati Red Mercury mu kintu kya bulijjo
si kya buli technician kintu Kigwa mu kyakuvumbura Nanti ebyo ebya science kati government yabataddemu yabateerayo go nti science alimu project zanjawulo science waliwo bino mbosimayo mugende muyiye eddagala muyiye emmotoka muyiye engoyi naye ate waliwo science VIP oba onfuna kati byebyo ebyebbeeyi oli okujja n'agamba kati batekinishian beba broka broka asobola obeera kagadi aba broka nowawana aba broka naye baawukana onfuna kati broka owekagadi tasobola tunda nyumba ya biliyoni naye owawana atunda nyumba ya biliyoni oba onfuna era no mukusoma kulimu particles nti mulimu ebyobusawo mulimu ebyobusirikale mulimu ebya security broka yatunda ennyumba n'alya sente ezisinga za nnyini nnyumba ekyo nakyo jeje emirimu naye kati bo abazungu bo babaagala nga musoma ekyo kye babawadde tebaagala musome kye mutategeera kankugambe kino juzi bwe twali mu zuna bagamba nti ebitonde byonna bibaggalira bwe kinaazaala ekyana nga kiri mu zu ekyana ekyo kijja kukula nga kiraba abantu kirowooze nti bwebwe obulamu bwe kirina kukola ki ye fish buwero nti kirina obbeera mu bantu kyatondebwa kubeera ekyo nekitarowooza nti oba tekijja kufunayo mayindi yonna erowooza kisobola okubaako mu bulamu obw'obutonde oba nfuna bw'osoma ku bintu ebya minerals nebo osobola okufuna omulimu gumu ng'olowooza ba doctors oba ba engineering oba ba technician abazimba submarine oba nuclear basasulwa sente meka kati mmwe nga mubeera wano ne Gold ne muyita technician okuva e Germany mumuwa sente meka nze Gold simulabanga nako waneeno kosi era tujja ziyita ezimu ku kosi ennafu kubanga nja bisoma mbeere nabyo ku mpapula naye nga simanyi kyengenda nabikolesa omujamani bw'abajja wano ng'okukebera ekyobugagga ekiri mu Congo kakensa oba profesa babayita ba profesa naye wano mpulira ne minisita oba faaza bamuteekako mbu profesa mbu simanyi dokita n'ataasomererwa dokita mbu dokita ne oba pasta kugamba omuntu yena buli naye ng'aliko akadokita ne bwaba pasta ne bwaba MP ne bwaba minisita mbu dokita gundi profesa gundi oba nfuna tokaagala ekigambo profesa kiralamu okitegeera nakugamba bwe tunulira abaprofesa b'e Makerere tebasala nviiri wali olabeyo nga waliyo profesa oba dokita omukenkufu ng'asala enviiri ababeera ne bino enviiri ng'ebyali ng'ebyobote ewe bityo ebingi era ng'ezange kyogamba ze sizirina gwosalako eno okukosera kweziriabakazi era basobolera nazo zisala enviiri omuntu yenna omugezi alina okuba n'enviiri ku mutwe abatalina nviiri babategeerera era butegeerezi tunulira balina okuwalaati abakazi balina amagezi mangi nnyo okusinga abasajja kuba abakazi amagezi gaabwe engeri gye bakozesa wiivu amagezi gadda mu kubba bubbi aba wiivu kati tunulira enviiri zaabwe abawala abanyankolo abo baraba babeera ne ssente ogenda omuwasa ng'alina ssente ng'alina ettaka alina ente ze alina buli kimu n'omuwasa ate n'afumbe olugezigezi balutandikidde wano Kampala eringa Sodoma ne Gomora lwaki ngamba bwendi nti ne bwaba mwana ava eri ewaffe najja nayambalira wano obubi naye bw'abadde ewaffe bino ebyawana bikoma wano okitegeera so ebintu ebirimu ssente byebimu ku bintu ebyobugagga soma ekintu osobola okusoma obwa technician n'okola emirimu emirala naye nga kiri wakisoma n'empapula zo omuntu ajjo okuva mu America okujja okukebera ebyobugagga ebiri wano alinnya nnyonyi satellite kankutereyo ka video awo nga nkulaga satellite kyezikola mu bbanga teziriwo okuwa network satellite eriwo okukebera wootudde waliwo ki gwe mulimu gwa satellite
anyway waya ezireta network ey'essimu yo ziri wansi mu mazzi era n'emirongooti kwebiconnectinga naye satellite zo baziteekawo monitoringa wetwogerera essaawa ya leero mu bwengula waliyo satellite emitwalo 24,420 naye America erinako satellite 405 bina mu meka awamu zonna wamugiri emitwalo 2,420 naye America erinako 405 America ensemu erinako satellite 405 ate ekyawanika oba nfuna so ebintu bino ebyobugagga bwenkunyonyola essaawa ya leero bw'otunuulira abayikuzi oba abafuna bufunyi contract tunuulira nga abatechnician abali mu mafuta gehoyimu gw'olowooza manager afuna sente mmeka oba akulira group omanyi juzawo kankunyonyoleko katono amafuta ago gehoyima gaalimu emivuyo abachina bwe bakwata tenda njagala nkulage wano ntegeere bulungi abachina bwe bakwata tenda buli askari yafunanga contract gye basayininga ne company zino z'okukuuma bukuumi buli askari alina okufuna miliyoni ezawana askari bano basikali ababeerawo okuyambako abakozi basikali bano abakuuma ebizimbe aba bulijjo nga asikali alina okufuna miliyoni ezi era bagenda okutuula ku meeza okubuuza totaalo ne bagamba contract gye mwatuwa basikali nga bakomplaininga nti bafuna emitwalo 40 ng'eri mu bitabo biraga abakulu abawana abasayininga sente ezo nga biraga nti omuchina buli asikali amusasula miliyoni 3 ez'e Uganda kumbe ku ground nga kuliko emitwalo 3 nga ku ground kuliko emitwalo 4 ate gye emitwalo 4 nga mulimu allowance buli kimu tema tweziike buli kimu semanyo nkutemyeko fiizi semanyo biki byonna atwala tugende ng'aliwo naye nga contract government yali yawa abachina nga China abachina bo baali bagambye nti buli asikari okukuuma afuna miliyoni 3 omubbi nga abba miliyoni nga 2 nga nkaaga ekyo ne kibeera awo mu kubeera awo kabaka wewaffe oba omukama ffe tubayita abakama kyekimu lwakuba nti ennimi zaawukana yagamba nti paati esinga obungi abaana balina okukolamu babeere banyolo era eyo privilege twagifuna abasingamu banyolo weewaawo n'abannayuganda abalala bonna weebali naye at least ko ku buli 100 tulinayo abantu abanyolo tulinayo nga 30%. Lwaki n'abalala gye bali 70% bannayuganda bonna gye bali naye abaana abo baali balina okufuna miliyoni nga 4 kudda waggulu kale kutandikira miliyoni 5 kukka wansi naye eyali alina okufuna miliyoni 5 afuna miliyoni 1 lwabubbi bwa wano kino nkyogera kisobola otuyambako bulijjo nze nga mbanyonyola ebintu bino ne mbagamba nti singa buli kyakuma ky'omuzungu nga taliiwo tuliddawa juzi wano Trump yagaanako yayimiriza okuwa Uganda obuyambi omwali bino ebyagundi ebyasiriimu omwali n'ebintu ebirala naye tekyasinga okutwewuunyisa n'essaawa ya leero Hoima International Hospital oba Murago yewaffe mu Hoima yabadde erajana nga yeetaaga ebyokukozesa so kino eno message teyandibadde ku Matayo teri ku Stone teri ku Gwandaba eri ku minisita eri ku mukozi wa gavumenti eri ku muntu omulala bw'oba obadde oba ssente oba kalisoliso wa gavumenti kikuwa obuyinza oba kikuwa ekyokulabirako nti America esobola okuddamu neyeekyanga negaana otuwa obuyambi obulala oba onfuna so ekyo kituyambeko okumanya nti ensi busobola okukyala ku makya neetabuka kati banno abandi badde bateerawo privilege abaana nti basome bwa technician babasomesa catering omwana yandibadde ayiga okumastalinga ebya golodi
ewandibaddewo wano nga batugamba privilege Kenya gyerina gye yandibadde wano. Omwana omunakenya bw'alaba ku gold oba ebyobugagga asobola okugamba gavumenti nebakompasetingamu kati nebasasula ne bavaawo gavumenti ya Kenya netekinga over. Naye wano nkugambye wano rare earth ava Jinja naye ne bachairman tokkirizibwa na kulingizayo oyogera ngani nga chairman avunanyizibwa ku kitundu omuva rare earth toyanza nnyo. So ebintu ebikyasinze otwavuwaza bebe kyobola diiru ezisinga amahoteri agasinga obungi gali Kenya. Diiru zandibadde zikutulirwa wano nga gavumenti etunda ate lisiti weewaawo ne bwemubba Congo naye nga mutundira wano kyabalambuzi baze Uganda baguze golodi w'eggwanga lya ate Uganda yandibadde na nyangu. Omanyi waliwo ebintu ebikolebwa nga si byakufuuka muze nti okugeza Uganda esobola engeri gyerinawo nayo ku byobugaga byayo kisobola ojangwira okufuuka nga America nekopa ekyo nti America erina amafuta naye tekosaga ebbaga abalala kati bw'ogibuze kugamba ffe tulina amafuta oba nfuna tuliranye Congo gavumenti yandibadde at least ng'egamba nti okwewola katugende at least tunyage Congo tubeeko bye tukoleramu banaasi wesigamba nti bagende babbe naye banyage ki bajeyo gorodi kubanga era ne bamujjayo bamutunda ne bamwegabanya ate nga bakabasalira omusango just recent rawo nti ku oba byalimu mbaawo okimanyi nti eyo gundi ne babasalira omusango gavumenti ya Uganda enosasula Congo sente zitajjukira bulungi. Okimanyi nti eyo operation nagirabako wano we nabeeredde nga ntunulira Kagame bye bakola mu mwaka gwa 2000 omanyi kye bakola Congo abaliwa nakugambye jjo nti abanansi b'e Congo abakafa kuva mwaka gwa 2007 okutuusa ejjo wakafa biliyoni mu bukadde 3 ate nga bakyafa n'olowooza abazungu be baba batabuka golowooza America tuuse okusanctioninga Rwanda nga yo tekisuse golowooza amagye ga wano tegabeerako mu Congo mwemasayo gabeerayo naye abakongo babatta nga tebalina na musango abakongo baze nga bafiira bwere abakongo bafa muli ku Iran bw'olaba UN evaayo negamba nti simanyi eggye lya Uganda simanyi erere simanyi temudde South Sudan simanyi temukola ki kati UN wetuukira okwogera golowooza ki ekyali ku ground oba ebintu bino nze ebimu mbiraba n'ensirika nga ntya okubyogerako yadde biba bikolobero naye Katonda atuuka n'akola ki kyennyonyoda abantu bataddewo simbolizi Katonda abalaza obubonero ntugoberera abazungu ebitaliiyo no obudde twalaganya obudde bwenkuba bwabakyo obudde buntwala nnyo naye nsaba onyambeko katini omanyi fedda twasoma tubeera mu kiraasi mulimu abaana ngaaga 5 omusomesa omu abasomesa ku bibuuzo ebigenda okujja nga waliwo owa first owa second n'owa third paka naye omusomesa omu yasomesezza kati wagenda n'otugamba emabegaawo nti Netanyahu yafa naye bw'aba yafa bwe banaaba bakyatuzanyira ku muntu bajja leeta kuroni naye tebaleeta kuroni baleeta AI bano bali waneeno ku TikTok bali mukumbuuza nti watugamba Netanyahu yafa kati ate nga bamulaba nti ki mulamu balesaba otangazeemu ako omulundi ogwandibadde ng'ogusemba ekyo tukiveeko abatakirabe abantu njagala bakule mu mitwe njagala bakule mu mitwe kakati vidiyo gye basembye okukola eya Netanyahu gye bamulaze nga batugamba musimanyi mulamu ne Kim leero bagimukozeemu ne pulezidenti we Iran siyo Netanyahu teyabadde wano yabadde awo seweewo kyekyo ekitundu oyo ye ayatula aliwo omupya kati kyekyo ekitundu Netanyahu kyeyabaddemu kati ono ayatula n'akakopo Netanyahu nga bwe yabadde akakute bakulaga nti ne bano basobola okikola kye Israeli kyeyakoze okitegeera kikulaga nti eyo AI ekirala wuyo Macron owe France kati Macron yalinyeeko ennyonyi n'agenda mu Israeli saawa zino
naye byebimu oli byayogedde byebimu byayogedde ne Kim yabaddeyo. Kim yalinyeko ennyonyi n'agenda mu Israel basobola ogenda mukule mu bwongo. Netanyahu taliiwo. Netanyahu yafa just balimba bulimbi kiwedde. N'omulala mpozi akansumbuyeemu awo kati Trump agenda ayita minywanyi gye gimwegatteko mbo baweeyo enfo wasinzire ezandwalinga base wasinzire agenda kuba Abayirani. Ayisa aba NATO abalangidde kino nakiri kati yabatisiza mbu ayagala ava ku mukago. Kinaasoboka ogwa NATO ne bwaguvaako. Sawa ya leero kankugamba ekigambo kino, waliwo ebintu ebikolebwa naye olw'okuba ntitubeera abantu abakulu ne bitayogerwako oba buli wokoranga ekintu omuntu n'ada kugamba damundo weetunulemu. Enumba gye barumba mu Iran n'omwana owa Pitu barumba ng'Abafirika bwe babarumba ne babawamba ebituze tubiraba mu Afirika nti awatali musango ne bakuteekawo ekintu ne bazimbawo ekisangosango ne bakusibira bwerere ne bakutta ne bakola ki naye nga tewali nga nabyogerayo mwennyini nga tewali nansonga. Sawa ya leero America Trump yasooka n'atulimba nti nze nabagamba dda nembagamba nti emmere egenda kulinya na buli kimu kijja kulinya mujja kiwulira. Nembagamba nti singa bajjako network oba ne baggalawo emmere we ziyita tuba bakufa. Kyokka ekyewuunyisa China yo amafuta egayisaawo kuba China munywanyi. Russia bali mu kuyisaawo amafuta. Trump yavaayo n'agamba ani ekigambo kye yayogedde batiimu Trump njagala muwulirize bulungi ekigambo ekyo. Timu Trump yaba timu Israeli. Abawagira Israeli abawagira Trump. Trump yagambye bwati yasooka n'agamba nti enfo za Iran zonna tuzikubye ziweddewo tetukyalina wakuba. Israeli nevayo negamba nti etegedde nti Iran alina ebifo ebirala byabadde tamanyi. Kyokka nga Trump yakava okwogera. Trump bwe yakomyewo ng'ayita Japan, France, Germany, Bungereza ne bagaana. Trump n'agamba bwati ffe ebifo twabimaliriza bikuba bwe tugendayo okukuba ebifo ebirala tugendayo just for fun kunyumirwa. Bali mukuta abantu. President wa America yagambye nti bwe banga bagendayo just kuba for fun kunyumirwa nga batta. America terina kikolobero kye yali ekoze nga Bungereza teriiwo. Kati yarabye ekireetera America okuyita bano ne bagaana mwe kye mutanaba kutegeera. America teyagala bagiteekeko nti ntemu wabula eyagala ebayite mbu baze kukuuma then balyoke bakiteeke mu buwandiike tibaali bannamukago. Kati America bano babiri batinkuba entalo zaabwe. Kati Israel ekozesa ensobi America. Kati America egenda otuuka wali onagamba nti America engeri gyasitudde ebyokulwanyisa alina okuvaayo ng'alwanye tasobola kukkiriza kuswala kuddayo emabega n'ebyokulwanyisa bye. Lwaki nti Israel yamusudiya nnyo n'amuwa amawulire ag'ekikesa amafu era entalo zonna America zeze ng'erwana swame oba nfuna terwana nti face to face. Tunuulira kye yakola Japan yabakuba swame ofuna yasula bibomo byayo bibiri erumba nga terangiridde lutalo wabula babakuba kugamba bo bennyini be baali abatujju. America mu mutujju kubanga enkuba gyakubamu ya kituju si ya lutalo. Olutalo mwena muleeta ebyokulwanyisa ne mugamba nti leero katulwane onfuna. So Trump mu kugamba nti ayite abantu Japan nayegamba nti fe bwe kibanga kyetaagisa okukola ku mafuta agalizaavu tulirwedde. Trump kyamukutemu era nabagambe nti Trump bakama abe banyuze saawa yonna naye ye next naye saawa yonna ajja kusirika omulundi ogwo ebinaavaamu bajja mwekubira bagambe nti Iran ekubyeyo bajjeno balekulira nkya naggulo tebaagala kugenda kyekimu ekiri mu Afirika ekyo kya bulijjo kugamba ne mu Afrika mulimu omusango gwe bagura ku muntu nga mu butuufu nga n'omwana wa Pitu nga ne bw'ogumunyonnyola kyokka nga agutuddemu wa masters n'agamba nti nze ngenda kukuwozesa naye nga alina masters naye nga kyawozesa ng'araba n'omwana wa Pitu
tasobola kiclaimingako nti kituufu nti nakitiikingeko oba onfuna kati kyekimu ekirimu ekya akakudi ako kekagudde ku America nti America bwemaze okutta abantu neerabanga ebatira bwereere kati eri mu kuyita abalala bajejo yiningeko eremu okuswala yokka kyovara Bungereza yo tekirimu waliwo omuntu eyali avudde mu America byonna mubikola naye Mungereza tavangako mu America naye yamulese lwaki nti n'ebikolobero mu bulamu obwa bulijjo obikola ne bituuka ne bibeera ne time. Omungereza yamubuuza nti baali bakola ebyo nga ogambye amawulire ag'ekikesi ye ne Isirayiri tebabayita bayingira mu lutalo babiri kati olutalo lubatuddemu just bo bayagala kutemura America erina ebyombe bisobola okuba Iran neva ne ku map ne lwaki nti kiswaza kyali kisusse nga drone za Africa bawamba omuntu n'omwana omuto n'omukyala ne muleetera drone kati omwana oba oyagala akulenga ate noddamu n'ogamba nti wagira president aliko n'okiteeka mu omwana gw'owambedde kitaawe kankuwa ekyokulabirako nga wano nalaba kibarama yabulwa Parliament yabula bwamala okubula mukyala we n'afa mu nfeeta ategerekeka amaze okufa alese abaana basatu abaana n'ejjajja waabwe n'afa kati abo abaana ogenda obanyumiza otya mu gavumenti oba obagambe nti gavumenti ebaagala nga bazadde babo bona bagwereddewo mu mulembe gwaki ogwa gavumenti eyo oba obugenda banyumiza ki kati gwe ne bwojja n'onyumya wane ebya gavumenti ebiriwo omwana ne bakwata ejjambiya n'agiyisaamu taba mukyamu kyekimu ne America ku fujjo lyekoze ku nsi kuno buli wentunulira omuntu nga wagera America kyekyo kyengambye nti bo bakuteerawo gwe kyolina kyebaagala omanye naye tebaagala osome kyolina kumanya. Jackson abadde akyabuuza nti kati olutalo lunaggwa lutya nze nzijukira wali okyogeddeko naye kati ku mbeera eriwo olutalo lukyaliyo nze kyovula nali mbakowoola nti mujje mukole amaanyi tegabawedde olutalo lukyaliyo nati waba ayise mikwano America kagenda mufuukira ng'akayinja mu ngato olutalo luyatandika lulinga omuntu ow'amagye okukuba n'omutwala mu kooti nga bano abasirikale wali omusirikale yakuba omuwala ekyanjaawo ng'alaga nze ni munyankole onfuna ne bamusiba kati ye yali amanyi nti w'amaanyi weewaawo n'amaanyi yali agalina emmundu azirina azimanyi buli kimu naye omwana yamusiba takolangako tamanyi na bya kooti onfuna kati ne America olutalo bwe luto lugenda ogituulamu egenda tuuka eswale kati atandise okulajjanira China yagambye China gamba Iran golina obusobozi gamba Iran olutalo lukome lwaki Trump yakyogera ate ng'agamba mbu baakuba enfo za Iran zonna ne bazimalawo ate waliwo awo n'oba nigwe baakubye owa Iran omuneneneneera ebyo bi-edit bya AI bibimu bino bibawa bannayuganda ate si be batalina byakukola basoma naye balinga abataasoma buli omu naafeeri America erumaze kituufu America esobola odumala naye rugitudde mu rugikeeta rugisiiwa kati lwaki tebalumala netudda ku mirembe netufuna ekyo kirina okubeera ku Trump akkiriza agambe twakola ensobi tebagenda musiba twata abantu babwereere kati wano saagala kuddamu kuwulira ng'omuntu yenna ayogera mu simanyi kooti y'ensi yonna musimanyi ki kyemugamba kooti y'ensi yonna nalabakaawo munnayuganda waba abaddugavu muli bafu waliwo munnayuganda aba South Africa baali beekalakaasi munnayuganda n'agamba nga bagoba bagwire ewaabwe ebyo muli mu politics gwe si musango kyokka nga America gwe baali beekalakaasizaako yatta aba South Africa babiri n'abaliisa embizize ze yali alungi aba South Africa naye munnayuganda omusiru omukyalo oyo ne kati gyali mu kooti y'ensi yonna bamupromoting abo bali mu byabufuzi kati saawa ya leero singa olutalo we luli tetuwulirangayo kooti y'ensi yonna ng'eyogera kooti y'ensi yonna ati si yagiteekawo naye etaliimu
kati bwe tubanga bakutambulira mu mateeka amatuufu yagiterawo America senga Trump kati ali mu kaguli kati kye kyawambya president we Venezuela batugamba mbu yali agala abegana amafuta ga Venezuela agule kali akazinga aka Greenland kye kyamuwambya ye taagala kukozesa gage ye information ginafuna naye omanyi ekyo ebintu olutalo luno lwonna oluliwo lubeera olw'ekyo olw'ebyokuyiga banange wetuli bw'oba olina akawofiisi Uganda mugenda ne mufuna buwofiisi muli mu buwofiisi bwa gavumenti ne mufuukira abantu ekizibu naye tayimu etuuka essebo nerunzika ng'olugero lw'Abanyarwanda eyali mbere azaazi nyuma olutalo lugenda kuggwa lute olutalo lukyatambula gwe luveeko sirowooza ku byakuggwa gwe sooka oluleke ennyonyi nawadde nfunye essuubi nti lunaatera ennyonyi nalabyeko ezimu zitandise Dubai oba ne Abu Dhabi awo America yalina okumala kasita ekiriwo mu byonna Israel kuvayo neyogera ekituufu ku bulimba bwe bakweka kati bakweka bwaki ng'ate gwe obimanyi kati byebimu byentunula wano anyway olutale kiruyimiriza ye Benjamin Netanyahu yekka yagenda odduyimiriza kasita bamulangirira anwawe luyinza okugwa kubanga buli munene ali mu gavumenti ya America apangira Trump kumujjawo ebigurupu ebifuga America ebifuga ensi byatandise okubalira Trump kati bagenda funayo omuwarabu owe Syria owe Turkey owensi yonna endala bakikole intentionally bamuwe bomu arumbe Trump wali mbuzibu matayo nawo oyitawala mubagala okwonerezala ku mutwe anyway bana batugoberera hano ku TikTok live mwebale nnyo mwebalire ddala kakati ekirala mwe matayo era ndowooza gw'omu naawe ku baavunaanibwa ku musango ogwo gwa Computer Misuse Act oba nti oba hate speech ebyo saaki omwaka oguwedde mu gwokusatu naye sawa ya leero etteeka eryo lyaggiddwawo gw'omu ku bavictimu b'etteeka eryo ndowooza aga penal code etteeka eryo okulireeta kati lyavuddewo Muhammad Nsereko ye yalireeta mu 2020 okimanyi nkimanyi mu 2020 naliwo nawa Muhammad Nsereko ali approving yabaliteeka ku floor olw'okuba nti Parliament buli we bakolanga ebikyamu ne baboogerako kati kankuwa ekyokulabirako baagabye obukadde 315 teri musirikale gwe balowoozezaako kyovera omusirikale oli yakuba minisita esasi ekyanja oba yali kyanja nze nganze nali ndowooza nti Parliament ejja tuula eyogere ku kyemisaala gy'abakozi omanyi ebiseera ebisinga obungi poliisi olumu tugikyawa naye nga waliwo ebintu ebimu bye tulina ogiwolereza poliisi eyo nga teriiwo ne bano bwe muyita abanene ne bwakulaba abadduka nga poliisi teriiwo kati ekikulaga nti omanyi waliwo ekintu temumanyi ebintu bye mulina osooka okuteeka mu mutwe so bw'oteeka mu mutwe maapu okubala campus n'oteekamu nekye bayita okubala obubonero ensi egenda kwanguyira mangu ti bwe naalwala ndina okugenda amira ekigajji si kulwala ngende mu kyaki onfuna eddagala bwe manja arafuna sente teziri mu kanisa ngenda kusuubula ntwale mu katale nfune sente ebyo kasito bitegere ensi ekwanguyira abaleeta amateeka ago be bakolanga amanyanga ojjukira akaseera kali twali tuva mu kalulu no nga tetunaba na kuva mu kalulu mu kaseera kali nga America etuuka eteekako sanction oba speaker nzijukira sanction ya ne boogera ku bintu bye baali bakoze abanene abamu ne babagana ng'okugenda mu mawanga amalala
ebyobugagga ebiri mu mawanga ago account ne bazifreezinga naliwa ojjukira mulembe gwa Twakagabo nga sipiika agaba ebisawo bya ssente ekisinga okunnuma oba ekisinza okunnumya ku gavumenti eno nze Museveni simukyawangangako ate sibeerangako naye awo nti mulinako obuzibu wabula obuzibu buli mu bino ebisasarala bye kati tunuulira olunaku olw'ejjo abayimbi bagenzeeyo ne babaapuruvinga Eddy Kenzo Bashiba babaddeyo abo ba federation kyeki federation gwe oba gulinga mukago bakibiina ekitwala abayimbi mu ggwanga wa abasawo tebalina kibiina kyabwe abasomesa tebalina UPDF omaye bwe twogera bino tuba tetuteekawo gavumenti oba ba state kati oba muwulira mutyamu abasibisiza abaana mbaye speech nga musibisa abaana abatalina misango n'abasirikale abasibisiza abaana abatalina just kwogera ku mazima ebintu bino baze nga bakola betukeera ne tugamba nti abasirikale bongezebwe ku misaala tetwogera nti twagala kujoininga poliisi oba tulinamu ab'enganda zaffe mu poliisi no poliisi naye erina abaana abasoma nabo bantu balina famire bakazi bano nabo bafuna embuto nga beetaaga okuzaala anfuna abasirikale kyovora nabadde ngamba nti Kongo ekwata kisooka mu East Africa lwaki bwebanga barankinga amawanga basooka kutunulira omusirikale asula atya ali atya asasulwa atya Kongo omusirikale waayo afuna sente zisoba mu $10 mwe mulina omusirikale asookerwako ng'afuna $10 kale afuna $2 asookerwako abanja akyabanja kati bw'aba akyabanja olaba n'abakuuma mu bululu bakulaze nti opposition yagambye nti oba gavumenti yagambye nti babanja bubi omuntu eyakuuma yayita mu mbeera naye kirabika poliisi mujye musomengayo ne ku ngero muddeko mu Bwakabaka kyobona nali ngamba Obwakabaka bunafuye nnyo bwandibadde buteekawo ebintu nga museum ey'Obwakabaka ng'eyogera ku by'Obwakabaka nga bw'ogendayo bakunyumiza ku ngero ne bakunyumiza history obulombolombo poliisi yandibadde etukanga n'egendayo n'ekomawo kati abazungu be batukubisa ne bajja ne babba engero zaffe ne bazikomyawo ng'amateeka gaabwe era bwe bakugamba mu Busiraamu omuntu nga yakakukolera musasule ng'entuyo zikyali mu basiraamu be bagamba musasule ng'entuyo tezinakala kitegeeza singa ne poliisi esoma mubawo ku ruhande babasomere kwako akantu abasiraamu mubarage ku ruhande mulage poliisi ku ruhande ate mugiraga bano bawansi bali abawaggulu nti omusirikale omuntu yenna fenna bino babireeta bino bagamba mbu banene kati singa wabawo dimoni ezizuukuka kati waliwo asobola okungamba nti minisita oba jeno nga waliwo dimoni ezizuukuse oba ebitonde ebyaggaliro tyoba tugenze mu nsi ya nuclear osobola oba nuclear ngenze wala waliwo virus ezze etabulikiramu osobola okungamba nti oli munene omunene yoyo ababeeramu nga Katonda yamutonda ne bwaba mwana nga wa mukyalo ewaffe Kagadi nga ye alina omusaayi ogutakwatibwa virus yaba omunene bino betuliko Marara nosanga omusirikale atwala CPS atula ku CPS commando baba bayita ba KMP kempe wa CPS omusanga nga atwala almost district nga 5 taweza milioni 10 omusaala naye bano ba Kachere bano mbu bano ababaka akiikirira akatundu weekati begabira ika 2 zakiikirira ikezi nakulaga nti bamuwe motoka ne bamuyiramu amafuta bamusasulira wasula bamuliisa bamunywesa bamuwe engoye miliyoni 4 ze babawo okugula engoye 40 million naddamu nafuna omusaala omulala kati yali yeebuuza nti lwaki gavumenti tekyuka sente ezo ziweebwa ba minisita oba ba MP ze zino wano
olunaku olwaleero zibandagire wamu osobola otutunulako wano ezo zewawaza soso wandiika zino ze zaleero kati zino sente ki zebawa bano zino ze sente ezibanjibwa eggwanga lya Uganda zino n'ataakaaba alina okulya nti ne gwe sinazaala alina okusasula triliyoni ziri triliyoni 130 n'obuwumbi 844 ze sente essaawa yaleero ezibanjibwa naye zino zibanjibwa zitya kudda mu kuwa ababaka ebyo ebyekisirusiru tunula Lutamaguzi wali omulabyeko motoka gy'avuga avuga buno motoka bulinga bupulimo avuga motoka oba Chevrolet naye ng'eringa pulimo motoka eyo teweza na miliyoni 7 zisalunika oyo Lutamaguzi gw'olaba ebaza tuyita maika tavuga motoka mbu simanyi mpenkoni simanyi Range Rover Sport avuga zino zimaika eringa maka ennene nazaziina kozi nga tavuga buvuzi anti azirina oba tazirina wali omulabeko ng'agivuga wali olabyeyo negyoŋŋambye mbadde sigimanyi alina emmotoka entono ate emmotoka ye eryemu yakoleramu emirimu gye gyonna mu bisanja nga 4 abo bantu abaali basana mbadde bamuwanga buli kisanja azikoleramu abantu lwakuba nti just wano alaba ku kibaasi kye kibaasi nga ky'abantu ffenna tukikiriza oba tukikakasa nti pulezidenti we North Korea yasibwa owe South Korea omukyala yasibwa lwa kulya nguzi ebyo bwomala n'obireeta wano e Uganda obanga akutte abantu mu maaso ndowooza era nga tumaliriza obudde mwami Matayo butuweddeko obudde butuweddeko naye nga abantu bonna abasibye abaana b'abantu bw'oba omanyi oli omu ku basawo oli musirikale eyali asibisizaako omwana w'omuntu kale mwaswadde era kooti bulijjo kyovula tugamba nti okufuna federo kooti erina otandika okukola ebyo kooti mubeere nga ewaffe Kagadde ffe tetulinda federo mbweve mu gavumenti ffe tukola ekyo ekirina okukolebwa ate ekibuuzo kyange kati nga mmwe ba victimu abakwatibwa mu tteeka eryo baba bagenda bakola bata baba bagenda basasula baba bagenda bakola bata esobola lya sente ya gavumenti bansasule kati balina sente meka abasirikale aba just yabo nti etteeka lyavuddewo lye bakuvunaanako no serving gwawedde abaana bali mu makomera anti baali bakimanyi just fujjo lya gavumenti bano bapressure tubasuubire kati okuvaayo kubanga etteeka lye babavunaaniramu lyakoze eki etteeka lino lyo terisaana kubaawo weewaawo va ku ekyo kyogamba nti ki kubanga nze nvuga motoka banvuga ku booda just kyekiri kye nakugambye nti gavumenti ekeera nekola ekkubo negaana okubuulira abantu gavumenti mujje mufuneyo nze mumpo naye kukola gavumenti kati nze saagala munsasule just wabeeyo TV emu empa omulimu zetandika okusomesa abantu bannayuganda be balina okwewala okeera n'okola ekkubo n'omala odikola UBC yaffe weeri UBC UBC yaffe si yaggwanga bamaze bagenda lirizinga obuwumbi 3 buli mwaka mu UBC etuuke ku level ya Rujazera kati obwo buwumbi 3 obugenda otuuka bujja tuuka nga sente z'abasikaala abakuuma ehoima tubasiibule mwami Matayo nyongero basiibula naye nga tubasiibule njagadde mbatereyo vidiyo eno ey'omukyala eyasibisiza omwami oli gwe nali mbagamba kanjibalageko wano abali ku TikTok eyasibisa omwami okumala emyaka 14 ng'amuwaayiriza ku ekyo ky'ataakola ono omwami yavuddeyo mukomera era babadde batuuziza conference omukyala yoyo omusajja munakenya babadde batuuziza conference nga conference eno eringa TV show eraga yoyo omukyala eyeekaabye oyo eyasibisa omuddugavu mu Sweden oyo omuddugavu gwe mulaba badde amaze emyaka 14 mukomera nga
ekomera Yesabo. nga tebatulugunyanga abaawano wabula nga bacunya olw'okuba nti baddugavu. Omukyala yakwatibwa mikwano gye abazungu. Okwatibwa batya? Kwegamba balinga bw'olaba omusajja ono gwe bakedde kukwata yakuta akaana ak'essomero. Ate juzi nabibagamba kati wuyo bamukwatidde na muloogi naye ono yakwatibwa baddugavu bazungu banne. Naye olw'okuba nti waaliwo obusosoze n'obuteeyagaliza okususula abaddugavu n'amugamba bw'ati. Bazadde be ne bamugamba nti omusango guteeke ku muddugavu. Kyekimu ku kye bakola ku George Stewart. Ngenda mubalaga enkya George Stewart. Omuwala ono agenda mu kooti n'akireiminga n'agamba nti ye yankwata ye yankozesa. Omusajja ne bamusalira abadde yakamala emyaka 14 mu kkomera. Omuwala yavuddeyo n'agamba nti ekituufu sigwe wankwata. Oluvannyuma lw'emyaka 14 neetondera kooti n'agamba nti ekyamazima mwamusibira bwereere si ye yankwata abazadde be bankaka. Era ekyo ekintu kyekimu kye nali mbagamba nti abantu abasinga obungi mulowooza babaroga ne weetwala ku kyaki mbusimanyi osaba wasibye omwana wa muno abaana bamwe mubambaza mini ne bakuula abazadde mu Kampala wano abaana bamwe mubakosa nga bizinesi n'omwambaza bubi agenda kuula abasajja olw'okuba tulina poliisi etalina investigation etategeererako okunoonyereza ne kooti ezifevaringa abakyala mbusimanyi human right. Singa kooti eyaganye eyajjewo gwa hate speech kooti mututaasa ne defilement wano muzigobe zibeere nga tezikyaliyo mulabe abaana be batayambale gomesi. Era omusajja ono abadde amaze emyaka 14 mukomera. So nkugamba bw'oba oli dokita nga gwe wakola ebbaluwa yasibye omwana wa muno, bw'oba oli mukazi nga gwe wakola wagenda mu kooti n'olumiriza omwana wo nga tebaamukwata naye wabba omusajja wawayiriza omusajja ne mumubako ebyobugaga bye ng'oleese omwana ng'akatego wayavuwaza omuntu. Nze nabagambako nali kigo nga mbeera n'omusajja eyali abeerawe nankulabe nga n'edduuka ali yawera omukazi ebintu mu dduuka bwe byayitirira miliyoni 2 mu biseera ebya covid okusoma tekwaliwo. Mukazi yadduka ku poliisi n'agamba bakuta omusajja akuta omwana wange. Sajja baamuwa kye bayita komito. Abantu bali mu makomera bwa defilement bwebiti ebitalina makulu. Bw'oba omanyi nti wasibyako omuntu ng'oli Munnayuganda abamu mwefuula abalokole oba bw'oba omanyi nti oli Mufirika nga wasibye omuntu ku bwereere vaayo nze nja kuwa enamba ya Solomon omukubire akuwe platform oyogere amazima ogambe ekituufu namusibira bwereere bamugyeyo. Kubanga gye musindika abantu muli babi. Gye musindika abantu si wangu. Bw'oba omanyi olina omuntu gwe wali osibisiza era noono omukyala yavuddeyo ne yeetonda. Omulabye kirabo kati omulabye bulungi yamubateerayo. Sajja abadde amaze emyaka 14 bamutulugunya alima kiro na misana. Omuntu gwe basibye bamutwala ng'okumuntu omufu. Teri kintu kyasinze kuba kibi ng'okusiba omuntu ku bwereere. So omusawo yenna era nze kati nze ngenda tandika nange kusaba esaala za bugingo. Buli muntu yali asibisiza omwana wa munne nga tabeeranga bulungi naye asiraanenga. Era ze saala zengenda otandika obasabira ng'okimanyi olina gwe wali osibisiza ku bwereere. Oli musawo oli muzadde wabba ettaka lya muno bano omanyi abazadde bano gavumenti muteekewo omuntu agenda okunnyonnyolanga abantu. Bwe muzibanga ekuba omwana bw'azanyiramu mubuulire abazadde ekituufu nti omwana bw'ayambala mini ne bamukwata si musango. Tulabe omuntu anaakwata omwana ayambadde gomesi ajja kubaako kikyamu ki. So mbasiibudde abaagala koppa tusaasirako olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 18 Mayuge district eryato liva kuta abantu 3. So n'omwana tubasaasirako namwe mwena abafunye accident e Masaka ababadde bagenda mu America. Ebiseera ebisinga obungi byebyo byennyonnyola abantu omuntu n'omugamba nti tolinnya mmotoka nakwita omulalo naye at least konti kati
abafudde bagenze tebakyasobola kuza budde mabega emikisa gikyaliwo abarokole bagamba nti weenenyanga nga tonafa abasiraamu ne bagamba nti ala musaasira ebyamusobako ekituufu kyekiriwa tuli mugulu tuli mugeyeena mbaagaliza olunaku olulungi waliwo kaseera ketwagala okutandika bega mu wiiki ejja atategeera bulungi kakati lwandibadde oyigira emyaka 2 nze ngenda bikupakira mu mutwe mu wiiki egi atategeera bulungi ojja kunsonyiwa naye wetugenda tujja kugenda mu kyoyinza okuyita mu myoyo ne mu bintu byotawulirangako mbaagaliza olunaku olulungi enkuba yatonye oba enkuba yatandise oba oli Land Road ng'olina abapangisa abo ndabiriza akayumba abapangisa tebafiira mu nkuba abasuubuzi mwongere okugula girasi za motoka yadde nange njirina tugenda mu phase ey'omuzira mweraba toyanziza era weesibe 2 ku ssere eyo owulidde bulungi nnyo obubaka okuva ewa Matayo mwebale nnyo mwebale ddala abatambudde naffe okuviira ddala gye twatandikidde era na kutuusa wano eno wetumaliriza gwenno eyali ku YouTube tukusaba genda maaso n'okuba nga osubscribinga waliwo abajja ne batulabako obulabi n'agenda naye buli woolaba subscribinga tube nga ofuna notification video empya n'obubaka obupya oba obuva ewa Mwami Matayo ojja tusanga ku kizimbe kya Princess Complex e Kasubi ku Bitaala ojja tusanga Mwami Matayo appointment okumulaba gibe emitwalo 10 era sente tezikyukanga kopa waali mu buli design mu buli style okusinza gwe gyoyagala buno obw'okumukono ebw'omu bulago buli kimu amasaawa bwegali buli omu nebbeeyi yo webale nnyo webale ddala manya nze Vigestone M ndowooza kankwerekereze tusinkane mu video ddala. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.